Omuyimbi Fifidaqueen kati yafuuka munyakuzi wa busimu nga wogenda okubifuna maaso awo. Fifidaqueen naye ate atabukidde ba single mothers bonna akatambi wamma weekali maaso awo. Senga Justin Nantume ayozezza ku munye oluvannyuma lw'okusinkana omuyimbi wa kadongo kamu Lord Fred Sebatta, byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo. Z'ensonga za Hajjat Zurah wamma nabyo tebinnaba kuggwa yadde n'akatono. Omugamba mutya mwasibye mutya bantu bange. Kasuku wamma naye bamuyisizaamu eggaali era nga ssaawa zonna YouTube channel ye yali lugenda nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell ebesiwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka, oyagala kugenda bweru oba oyagala kufuna butuuze bweru, bizinesi zo nga tezitambula bulungi, mukubireko ku nnamba ey'essimu eri awo ate wamma ogenda akulombera edduwa togenda kuddamu okwejjusa. Munange nkutandise n'omuyimbi ate nga munnakatemba Senga Justin Nantume. Tumanyi bulungi nnyo olunaku olwaliro ebadde press conference y'omuyimbi wa kadongo kamu Lord Fred Sebatta. Munange Senga Justin Nantume olw'amasanya amangi kubanga abali takisuubira nti mukwano gwe Fred Sebatta asobola okuddamu n'akola concert. Bambi amaziga gamuyiseemu munnange nannyabo nga w'omulaba wanti amasanyu. Kale bwe tuli bwe tweyongerayo ku nsonga za Hajjat Zurah munnange era nga zo zino zimaze okuyingiramu n'abakonjo n'abalugwala n'abaki era nga mwana muwala Joyce ennaku zino yeegulidde erinnya ku social media ayina kyamugamba munnange amubuuliridde n'amugamba munnange oli mwami w'omusonyi we muyina abaana va ku bigambo by'abantu yeeziwadde omusango yaguzza omwana we yamukwata naye musonyi we tokyalina ky'otaasa oli taata w'abaana bo. Hajjat Zurah zalimu kyoli mukwano. Forgive your husband. Aji, forgive your wife. You will see peace. The door will open for you, brother. If you live along those people from outside, what they are talking, the name they are calling Hajjat, or the name they are calling Aji, you settle only two people, you will see the grace of the Lord come. Omusango gwa Hajjat Zurah ne bba Haji Ali munange go gumaze n'okuyingiramu oba bakongo oba balugwala. Wabula naye mwana muwala Joyce akugaye munange sonyiwa weewawo olina obusungu ate buno obudde n'abantu bakugamba ebigambo bingi naye munange obaliira ati no taata w'abaana bo. Akaseera kagenda kutuuka nga abaana bakugamba maama lwaki taata wamusibisa oba lwaki wamuwaayiriza. Kale ebintu weebityo kubanga ffenna tetunnamanya kituufu. Bwe tweyongerayo ne former tiktoker tenge bannange omukisa guno Mukama waggula enzigi teri n'omu alina buvunaanyizibwa oba terina omu alina buyinza kuziggala era nga wenjogera munnange tenge amaze okufuna basiponsa oba abantu bagenda omuteekamu ssente okugenda e Mecca kw'otadde n'e Madina nga woolaba bannange. Ogamba wootuula n'ogattagatta sitoole ya tenge ng'akula kwegamba obeera olina ofukamira ate ne weebaza Mukama. Munnange amawulire ate ag'ennaku agaliwo Fifidaqueen mubbi Fifidaqueen yabba essimu ya munnamawulire munnange yagezaako bamukuba ne bamuwangula amannyo gonna era omusajja gwenjogera ssaawa zino ali mu ddwaliro embeera mbi nnyo tebaakoma ku ekyo ne bamuggyako n'essimu ye Fifidaqueen n'eggaali ye. Munnange yagamba Fifidaqueen kale atirisiko obulayini bwange mu bunsuuli essimu yo n'emutwala naye nga Fifidaqueen awulira nga tawulira n'akamu munnange. Kale mbukati Fifidaqueen yafuuse munyakuzi wa busimu. Kale munange onono bebi waffe akuze bebi wa Ruth kw'otadde ne Victor Kamenyo. Kale olengera Ruth ono yali yeesuluwaza nga sayagala kudda wa Victor Kamenyo. Kati oyo omwana omulungi yandibadde amuzaaladde bannange kinyirira kibebi naye nga ate ebiva Kasuku bannange byo tebisanyusamu n'akatono era nga bo waliwo abantu abeewera ate okuloopa channel ye eya YouTube. Ngenda kubanga mbatuusako wano akatambi nammwe ate musobole okwerabirako tweyongereyo maaso ne Fifidaqueen nga atabukidde ba single mothers. Kale katulaba akatambi tweyongereyo n'agaali. Kasuku ffe tetugenda kukubanga Eddy Kenzo bwe yakukuba. Ife enkuba eyaffe egenda kuba yanjawulo naye ojja gifiiringa nga teryakutte nako. Ani yawulidde statement ya Kasuku? Mwana ba YouTuber be Uganda ate wabula mumanyiira babboyi mumanyiira. Omanyi kyali ono we yagambye nti waliwo omusajja omu gwe baawa ddiiro
nga ye bamugamba gwe kasita obaleeta ku nguudo kikyategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mwami Museveni yamuwa ddiiru nga ddiiru gye yamuwa yakwatanga bannayuganda gwe kasita obaleeta ku nguudo kale n'owulira entegera y'ebisajja nga bino eno nga tulina abaana bali mu kkomera bali mu kugezaako kubakkirizisa kulya mu nsi yaabwe lukwe nga tulina abaana be tuziise tulina abaana abali mu safe houses abavundirayo abali mu makomera gw'oleega olubuto n'oluteeka mu maaso n'otandika okuvaamu kasasiro ng'ono naye bannaye mwe tetugenda kukubanga edikenzo enkuba eyaffe yakyuseemu omunayuganda gwe wenna andaba vidiyo eno ngenda giteekako linki ya YouTube channel ya Kasuku gwe genda bugenzi ku buli vidiyo ye oloope okuloopa kwangu nnyo gendayo bugenzi osubmitinge oloope kyangu nnyo wano wansi wano eno awali like awo waliwo obugamba awo otuscrollinga n'oscrollinga ogenda kulaba awali report kuba mu basajja mumanyira maani n'otulaba mu kamera ssebo n'ogezaako gamba bwaliwo omusajja gwe baawaddiiro nga tulina abaana abali mu makomera abali mu kuvundirayo tulina be basingisizza ebisangosanga ebyekisirusiru wabula gw'oleega ekitwe n'ako akawumi akakulinganga akayuka toyi osiruwalira ku bantu olw'okuba muyina bu YouTube channel kale awo nno wetutuuse ne Kasuku nenga bambi kyo ekya YouTube mwali badde mu kyesonyiwa omusajja alina famire alina omukyala n'abaana omwo mu YouTube mwajja ekyokulya mwajja ekimulabira naye ate kati we mugamba nti munnange mugenda simanya kugiroopa ate bagitwale ate isiko mukoleyo ekintu ekyane bambi omusajja mumulekere omulimu ogwo manyi bagamba tosalirangawo kintu mu busungu ate atosalangawo kintu ng'onyinga osanyuse nnyo bannange mumuleka ati isiko mumukole ekirala mumuvume musabule naye omulimu abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. nga katumalirize ne mukyala Fifidaqueen ono nno munange nga atabukidde abakyala bonna basingo mothers abavuddeyo ne batabukira omukyala Hajjat Zurah munange oluvannyuma lw'okuvaayo n'awaabira bbaawe nga we yakwata omwana we gwe omwana batumuyite omujja na nnyina munange waliwo abakyala bamu abanyiiga ne bagamba oyinza otya wali badde obisirikira kati olwofe munange ani agenda okutuwasala bana abasajja batandise dde okutugamba tusibeko ebintu byaffe Fifidaqueen ababuuzi kino ekyo omusango gwa Hajjat Zurah nammwe abavuddeyo ne muyomba ne mwogera bingi bikwataganira luddawa waliwo akantu kenjagala okubagamba kanseseza neba nammwe kabasesa bw'otunuulira interviews ezikolebwa nga omuntu avuma single mother 99.99% ababavuma balina more than 4 women bebafuula basingle mother more than 4 nga mulimu be bazaddemu wansi mulimu gwe yasanga obusanzi bwe bityo n'otunuulira abakyala abavuma abakyala bannaabwe for being single mothers nga society mwakolera emirimu mukyalo abasinga omuwagira bakola nabo bizinesi ab'enganda ze abaana abazadde basingo 99.99% basingle parents
oluusi nga naye mwennyini single parent but simply because waliwo omuntu amunyizizza ng'ali mu kategori eyo nayagala agatte abantu bonna abavumire wamu. Oluusi mba njagala okubuuza ebibuuzo mostly to the men nti yes ovuma aba single mothers ovuma omukazi azaddeko gwe bano boozaddemu abatali omu abatali babiri abatali basatu wabalekera baani? Kitegeeza nawe togibwako hadithi mu nsonga zino. Bwe tutunuulira abantu ba single mothers ne weebuuza bameka abafuuka ba single mothers nga beeyagalidde ne 1% tewera. Be batono ddala. Oli n'agamba nze njagala bwagazi mwana omusajja akole agende nange mbeere ebyange. Be batono nga tabeerangayo mu bufumbo n'agamba njagala bwagazi kuzaalira eno mbimale. Ennamba eyo ntono, sigambye nti tebaliwo, njagala mumpulirize bulungi omanyi mubuukira. Weebali naye nga be batono. Waliwo ba single mothers nga bali mu bufumbo asula n'omwami we naye nga single mother. Kati ate nga buli kintu yakikola. Kati abantu abavayo okuwa analysis ku ba single mother abasinga be basajja abali mu bufumbo. Bwe buba nga gye buli nga tebakyali ku PR ng'afudde omukazi gw'alina mu nnyumba single mother under this guys alina be yafuula single mother straight direct 911 nga bafuula single mother ng'ogaseko nono gw'alina munda mu maka. Naye omusanga atudde ku maaso ga kamera ali kuba single mother oba abakazi abazaddeko tomwasa n'avuma. Naye nze ekibuuzo kyange kiri nti gwe mwennyini togibwako hadiisi. Kati twagala kubuuza bano bofudde ba single mothers wabalekeraani? Lwaki tewabawasa? Kyovola nagambye abaleeta ennongoosereza mu tteeka ly'amaka bateekemu akawaayiro kano nti muzaalemu muwase, zaalayo fumbirwayo. Waliwo abaana bagenze ku byeyo mu bawalabu ng'omusajja eyamuzaalamu bwe yali naye waka ye yamufulumya amaka n'amusindika ku kyeyo ye n'asigala eka n'awasa. Naye era osanga akakuukulu k'abasajja abategeera boosa nga bazze ku bakazi. Omukazi agenza okukola ne bawanda n'amalusu. Omukazi ali ku kyeyo tolinaawo, omukazi ali mu kiyumba tolinaawo. Naye nga nkukakasa nti mu baana abaana bali mu biyumba abasinga abamu basindikwa basajja baabwe ne bagenda ne bakola ne babaweereza ssente, ate ku ssente zebabaweereza ezo bo ne bawasa bakazi balala. Kati bwe nawe togibwako hadiisi kwogera ku ba single mother. N'osanga munnaddiini nga awaddeyo an hour avumirira bakazi bali ku byeyo. Bwe badduka obufumbo bakola ki? Ani yabaddusa obufumbo mmwe? Abalala tebabuyingira namu olwabazaalamu ne musuula eyo ne muleka eyo. N'abaana temubalabirira mu bitiibwa byammwe ebyo bye mweyita. Abakazi babalabiriridde abaana, babaweereredde abaana. Naye osanga omusajja omukulu nga ali bwali ayogera yeefudde ategeera mu ngalabi y'omutwe eyo. N'ogamba I wish ebisenge byali byogera. Tulina ba single mothers nga mmwe mubafudde, bannange nga mmwe mubafudde. Abakazi abasinga 99% agenda okuzaalira omusajja ng'alowooza wano w'alina okubeera, w'alina okufumba. And things ne bitabuka ne bitandinga around. Mwine engombo y'omusajja asajja laata. But ne mukyerabira n'ekyo. Ne musigala nga still mukyali wano eno muleeta emboona z'emitwe gyammwe ne mugera ebitakwatagana. Tulina ba single mothers nga ba victim of rape and defilement. Baamukwatirayo n'afuna olubuto, baamukakakaboze n'afuna olubuto, n'atya okulugyamu. Kwegamba omuntu omukazi n'abeera mu dairema mu bulamu bwe bwonna. Kyovala nabagambye abakazi tebasonyiwa. Mukola abakazi ebintu ne bakaaba ne basirika. Kyovala omukazi bw'avayo nga gudde omusajja mu bulago n'agamba ggwe ojja kusasulira ne ku basajja banna abalala
mubaleke nga babasasuze. Muvuma bano ba single mothers mubogerako ebikikinike baani ababafunyisa embuto ne babazaalamu ne babaleka awo bazinywa mu mazzi nga za Mwoyo Mutukuvu. 99.99 ku bakazi abava mu bufumbo biba contribution y'abasajja mmwe. Omukazi kyekitonde Katonda kye yakola nga kitololeetinga nga kigumiikiriza. Atuula n'agamba ajja kukyuka. This is how it starts. Ajja kukyuka. Nja mmukyusa ne kigaana. Ajja kukyuka ne kigaana. Ali mu bufumbo n'agamba kale kantuule ku lwa famire. Tannazaalamu baanawulira batya nti eyakavuga endayo omuvuddeyo. Atuula olwa maama we ne taata we olw'ebitiibwa by'abazadde be. N'atandika okutuula bannange actually asooka kutuula ku lulwe banaagamba batya bajja kunsekerera. N'atuuka time nga ayagala ovaayo n'agaa kati kantuule ku lw'abazadde. N'atuula ku lw'abazadde. N'azaala abaana n'atandika ntudde lw'abaana. N'afumba olw'abaana. Agenda okuwulira kiremye. N'akita n'avaayo. Kyekitonde ekikazi kitwogerako. Nti omukazi agenda okufuluma amaka g'omusajja okunoba nga yanobadde ennaku 99 ng'abulako olunaku lwa 10 kufuluma. Yanoberako mu kisenge ne bigaana, n'anoberako mu kisenge ekiddako ne bigaana, n'anoberako mu ddiiro, n'afulumayo okwo nadda. N'afumba ku lulwe, n'afumba ku lw'abamulaba, n'afumba ku lw'abamulinaanye, ku lwa famire ye, n'afumba ku lw'emikwano, n'afumba ku lw'abaana, n'afumbako ku bwa Katonda, n'afuuka mpaka ye nfaaki lwejja. So abantu abamu bannange tubaleka bulezi temulina right eyogere. Eri omuntu ayogere kino n'ogamba kino gwe okyogedde togibwako adisiko ekyo. Togibwako adisiko ekyo. So nga tunavaayo okuvuma ba single mothers. Sooka otuulemu ogambe wakafuula bameka ba single mothers. Enywa buugi gibikkeko. Eriyo abafuuse ba single mothers nga bamulamu ffe tubalemesezza okufumba mu maka g'Abaganda bafazifu ffe ne bakali Baganda baffe. Noonyigiriza mukazi munno mpaka ng'afulumye. Be bamu ku bakazi b'osanga kuno ku social media nga bavuma ba single mothers. Naye nga mu bukazi bwe yakafuula ba single mothers nga 6 abajja okufumbibwa Abaganda baabwe nga bazaalamu ne balemererwa because of you. Bannazaala omwana wange tawasa mukazi azaddeko baana b'abandi bameka boofudde ba single mothers ng'obagoba ku mutabani wo ng'ojja n'olemesa obufumbo bameka. Nabagamba kana akajegere ka single motherhood fenna bali mu nsi tukakontributingako fenna. Mubadde ba mikwano eri munnamu omufumbo mumwogeredde biki mukazi we mpaka ye mwamumulemesa nga amuzaddemu n'omwana takufisa kusaana alabika bubi tajja mu kikaakyo mpaka lwe mumulemesa. Kyokka naawe ojja ku social media of the single mothers waka contributinga percentage yenkana ki ku ba single mothers abo. Oli mu 50, oli mu 60, oli mu 70. Eno chain y'aba single mothers nga tonnagivuma tunuulire engalo zo nnyonjo. Bwe ziba si nnyonjo tuuza kyoyita akabina wansi akakulinga akagaati aka5. Tuuza akagege k'omutwe n'emboona y'omutwe musajja gwe naawe mukazi gwe muve ku bakazi. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira n'egyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kulaasi. Bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirala.
enkwaso ze tezimala kamuyamba okuinkiriza enkwaso ze nokuziawo bannange tuna expower man wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuinkiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias